Waze kulumbe natuusewo ssaawa 7 ne bandaga tenti we nnina okutuula ne ngenda ne ntuula. Omukolo gwatambulidde ddala bulungi wano mu ntandikwa. Naye abantu b'abaserikale ba Nantaba yakutte akazindaalo n'agamba abantu be abaserikale be, we mulaba ng'akutte akazindaalo mugende mukube abantu abali mu tenti eyo, kubanga tenti yaffe yabadde eriraanye ababaka bwe babadde batudde. Nantaba yakutte akazindaalo okwogera, kwaze nabadde ntudde ebbali nga nsiriisa empuliriza. Tewabaddewo na muntu n'omu yabadde aleekaana, tewali. Twagenze okulaba, nze nagenze okulaba, omusajja yazze n'angwira n'antuga eno emabega ku nsingo n'ankwata mu bulago. Kati mu kwerwanako olw'akavuvuŋŋana akangi n'ensituka wansi. We nasituse wansi n'enjagala ntambule nveewo. Omusirikale eyabadde mu bibomboola eby'amagye eyabadde n'emmundu nakitegeddeko nti nno be bamu ku basirikale ba Nantaba n'ankuba omuggo wano guno era wola omukono we guzimbye. We yankubye omuggo n'engwa wansi. Kati we nagudde wansi ne batandika okunsamba nga balikuba n'abantu abalala kubanga bo babadde bangi. Ne batandika okunsamba mu kifuba nga mpulira pain kubanga ngenze mu ddwaliro e Lugasa bangambye neeyongereyo kayonga nsobole ofuna sikaani kubanga nnumizibwa nnyo. Mu mugongo yonna bankubyekubye ne bansambasamba kuba omukyala eyabadde atudde awo yatuuse obbagamba omukazi mumutta mumuleke, ye obwedda atudde wali bbali naye nga tebawuliriza. Omusajja omu yabadde mu ssaati enjeru ey'ebikuubo nagenze okwetegereza ng'alina pisito wano. Kati we nabadde ngezaako okusituka n'addamu n'angwira n'asika akasaawo emabega mwabadde ndaga muntu yange ne ssente zange era simanyi gye biri. Ne bannaffe abakubiddwa abalala tetumanyi gye bali, tetumanyi oba gye bali balamu oba si balamu. Abalala bali mu ddwaliro Kayunga. Wabaddewo oluyoogaano nga Nantaba akwata akazindaalo nti oba okumusekeeterera obusungu buno bwamu? Tewabadde luyoogaano kubanga we yasituse okwogera abantu ba Nantaba bennyini be babadde baleekaana nga bamusanyukira okwata akazindaalo okwogera, be babadde baleekaana nga bawaga. Kati bo ne basalawo ne bajja mu ffe batukube. Ekyatukubizza olw'okuba nti nno twabadde twambadde t-shirt za Honorable Tebandeke Charles. Era we nabadde ntambula nzira eri, omusajja yakomyewo n'ankuba omuggo omulala mu mugongo. Munne n'amugamba mubakubire ddala, katubakubire ddala kubanga mwambadde t-shirt za Tebandeke Charles. Era oyo yennyini omusajja n'akomawo n'agamba tubakubye katono ne tubadde tugenda bongera. Nentuula wansi nga mpulira peni nga mpulira sisobola nakutambula wadde okuyimirira. N'omulala munne ate era n'akomawo n'agamba nti nno tugenda kwongera tubakube. Ne mubuuza tukoze ki? Mwennyini n'akyogera kati lwaki muzze wano mu kuzika nga mwambadde t-shirt za Honorable Tebandeke? Kyekyatukubizza. Mpulira paini y'amaanyi. Of course gye nkoma okubanga njogera mbeera mpulira paini y'amaanyi mu kifuba kuba bangambye neeyongereyo kayunga mu ddwaliro nsobole ofuna sikaani. Guno omukono sobola guteeka wansi nga guno eno.
kakati oza kye kiba kikolebwa waguddewo fayiro ku poliisi kaseera kano? Yes, nagaze ku poliisi ekitimbwa nzigulawo omusango ku muserikale wa Nantaba eyankubye yatuuse n'otukubamu amasasi. Can you imagine nga tetulina kye tukoze olw'okuba nti nno twabadde twambadde just t-shirt za Honorable Tebandeke Charles. Kyekyoka ekyatukubiza nageze ku poliisi namugulako omusango era nsaba bwenkanya abasobola okutuyamba kubanga eno embeera ffe tugikooye. Nantaba ebiseera ebisinga buli wabeera ku mikolo ajja n'abaserikale ne bakola effujjo ne bakuba abantu amasasi ne bakuba abantu emiggo. Kuba omusajja yatuuse okugula butu y'emmotoka n'agamba gino gyonna mugiraba gijja kubaggweerako nga miggo. Nanga tewali kye twakoze. Nanze nsaba bwenkanya batuyambe tufune obwenkanya. Akati saawa eno ffe tulina abantu baffe betulabirira. Nina mami wange, nina bato bange abasoma nga baliwo ku lwange. Kutukuba yankubye kati mpulira peni y'amaanyi sirina kye nsobola kwekolera. Kati omukono gunuma bangambe genda mu sikaani simanyi we ngenda kukola. Of course sinaba nakunaaba okuva jjo. Sirina muntu anaaza, sirina muntu asobola mukutaasa anti Kalangwa yasituse mu ntebe najja n'agamba oyo omuserikale eyabadde akuba ennyo abantu eyakubye n'amasasi mu bbanga n'amukwata bw'ati empale n'amugamba kiki ekikubye abantu, lwaki okuba abantu, okuba baaki era okubye baaki. N'amukwata n'amutwala ku mmotoka n'agula emmotoka n'amugamba zino mmundu naye olowooza nze lwaki sisobodde kuba abantu masasi era sisobodde kubakuba miggo naye ng'ate n'emiggo nange njirina. Yes, era Kalangwa tumwebaza olw'okuba nti nno yabaddewo kyewuunyisa wa kibiina kya NRM naye yasobodde okulumirirwa abantu ffe aba NUP ng'alaba tukubwa ng'ate tetulina musango. Gwabadde kiki ekyatuuseewo olunaku lw'eggulo okulumbe? Olunaku lwajjo olw'eggulo twabadde ku lumbe wa meeya Kanzaali nga tumuwerekera. We twabadde mu kuwerekera meeya Kanzaali twabadde nga olunaku lwajjo twabadde mu kuwerekera meeya Kanzaali. Ababaka ab'enjawulo baayogedde. Honorable Nantaba bwe yasituse okwogera ekyamazima abantu bonna abasinga bamwewunyiza kubanga ye mubaka atalabikalabika ku nnyimbe era abantu ne beemwebuuza ebbanga lyonna nga tuba tetukulaba. Kati okuba nga abadde bamubuuza mu tenti mwe twabadde mwe mwabadde abamubuuziza twagenza okulaba abaserikale bajja ne batandika okutukubakuba ne batusambasamba. Batukubye twabadde bangi batukubye ne batusambasamba era bankubye omukono ne bankuba n'omutwe n'abalala ne babasambasamba era abasinga bonna bali mu malwaliro tetumanyi n'abamu gye bali. Batukubye abaserikale nalabyeko abaserikale 3 nga bali mu byambalo eby'ebibomboola be bakuuma Honorable Nantaba n'abalala ne bakuba amasasi mu bbanga nga bagakuba mu bantu. Tugume saamulabye naye nalabye abasajja be nalabye nga bonna uniform zaabwe tezabaddeko mannya naye nga Tugume ye saamulabye. Kati essaawa zino owulira otya? Saawa zino mpulira bubi nnyo, numizibwa mu kifuba kubanga bankubye omuggo waneeno nga mu kifuba naye ndowooza kati peyini esituse
mpulira obulumi bw'amaanyi, omukono oguzimbye gwonna gubuliddemu, njagala bwenkanya. Ngenze mu ddwaliro. Baŋŋambye nayisibwa bubi. Era medical form bagimpadde. Tuguddewo omusango sebo. Omusango gw'okutulugunyizibwa abakuumaddembe ba Honorable Nantaba. Chairman wa NRM Moses Kaliisa ye yatutaasizza. Tenti yaffe yabadde kumpi neyiye, yagenze okulaba abasajja batugwiridde batukuba batusambasamba, kyava asituka n'akwata omusirikale omujjeeke bw'ati ye yamutugjeeko n'amubuuza oba okubira ky'abantu, mukubira ky'abantu, abantu abaze okuziika. Era twebaza Kalangwa yatutaasizza kubanga abasajja babadde bagenda tusanyaawo abaserikale ba Nantaba. Kati twatuuse nga tufiirwa chairman waffe w'NRM Mwami Kanzaali atugenda okuziika kubanga nze nina bakyala w'NRM ku kyalo kino. Bwe twagenze okuziika nga tutuuka Nantaba abatuuze tebamwagala okukyala abantu. Yagenze ne yeefuga omulambo yagaana okujjanjaba. Abantu natandika omuvuma, abantu bamuvuma nga bava ku mulambo. Nantaba yatuuse yasooka n'atuuka mu kanso nga batutte omulambo ogusabya, n'avuma abakulembeze banne, n'avuma Tebandeke, n'avuma Lugoloobi, n'avuma Kalangwa, n'avuma n'Owuma Ennakwedde n'Ensanja. Abatuuze ne basalawo naffe enkya tujja mukkiriza kuvuma bantu ogera